All right. Tubalamusiza ko mwenna bannanga batulaba mwenna mawulire gannaku nnyo abaana bafiiridde mu ddwaliro lya gavumenti abaana 7 kyate yabadde ali in charge ku generator yabadde ku betting ebwayi bamugambye bugambi nti owaayi okimanyi amasanyalaze gavuddeko nti waliwo abaana bali ku oxygen nti okakasa nti tufudde nadduka naddayo ku gundi ng'abaana bagenze. Faruku kitalo nnyo kitalo ddala era ntuusa okusaasira kwange ku Emboozi Mukati olw'abazadde bonna bambi abafiiriddwa abaana baabwe. Naye Faruku kikwasa ennaku omuntu okujja omulwadde mu ddwaliro nti Luweero ne bagala tajja sobola kubeerawo wano wabula okusinziira ku mwana ono azaalibwa bamutwala ekiruddu kubanga oba Kawempe kubanga abaana ababadde bajje malwaliro nga 6 nga 6 agenjawulo ne babagamba nti muzadde munnange kyoba okola tumutwale ku referral hospital Kawempe abeere eyo eddwaliro liri ku mutendera gw'eggwanga kubanga bwe baali batematema mulago ono kugijjako omwo batuzimbira amalwaliro ago bazimba Kawempe waliwo Kiruddu waliwo mwegali awo galingana ekiwulira kakati amalwaliro ago bagazimba era ne batugamba nti abazaala balina tteeka wano abalwadde bakino balina tteeka wano kubanga bagatematema buli omu alina okukola ki okutwala. Kimanyiddwa nti Kawempe erina obukugu bwonna kuzaalisa era abakazi walemerwa ba mu Kisenyi oba bagamba mutwale wa Kawempe naye balabanga tebajja kusobaga mutwalire we Kawempe ng'obudde bukyali. Ne kankubuuze nga ne Climax eyina standby generator ey'omuntu obuntu agaga afunye sente nga tulaba eyina standby generator okiwulira Coffee Plus eyina standby generator Just restaurant banywa chai kakati ongamba tati gavumenti ekintu ekiramba tebalina standby generator nga ne generator yo kugiteekako balina kuleeta muntu ali ku beti kubanga Victor eyabadde agikolako ye yabadde yegendedde kwesibira beti kapapula tebereza omuntu ali ku mutendero gukola ku mulimu gwa gavumenti mu ddwaliro ng'agenda kusibana kapapula ne bamuleka obulamu bw'abantu ekyewuunyisa nga aliwo n'atya simanyi nti we yagenze nga n'abasawo balo bonna babaddewo mu ddwaliro eddamba tewali n'asobola kugamba nti generator ntuge tugiteekeko ebintu bya gavumenti buli omu abeera n'omulimu gwe naye waliwo ekintu ekyolaba nga kyo waakiri kisaanako emergency kati senga abajja n'afa olwo tegendako naye abaana b'abantu 7 Faruku baafudde mu ddwaliro eddwaliro ne lifulumya ekiwandiiko ne poliisi nagyerebe ng'egamba tukyanoonyereza bulungi naye ono ye twamukutte abo bonna badde basaana kusiba bali mu ddwaliro omwo kubanga ngenda kubuulira amasanze bwe gagenda omwana tazikira mulundi gumu kitegeeza kyatutte akabanga nga gagenze wadde babadde ku oxygen gatutte akabanga nga kagenze oli ali bwayise ku beti bamuganye nabugambe manyi nonda asanze wagenze nagamba what gatutte nebbanga naga naduka teyabadde na simu omukozi wa gavumenti nga tewalina ayinza mukubira nti owaayi sambyako mu dakiika 3 eteekeko ki naye lwaki abantu mubalisikiriza bwe bati okutuuka ku mutendera gw'eddwaliro bino bye tuwogerako Faruku ku mutendera gw'eddwaliro ng'eddwaliro terina generator referral hospital Kawempe n'ogamba nti amasanyalaze gagenze n'otuuka ekirudumbu nga tebagayina kati oba balongoosa muntu oyo naye aba afudde kitegeeza era kati tumaze okukiraba lwaki abanene abasinga obungi we balwala ogenda bawulira bali Nairobi ogenda bawulira bali Bulaaya bakimanyi kye baakola wano kye baakolawo bakimanyi era bamanyi n'abantu embeera gye batukola ki gye batuteekamu kubanga Faruku kino kyali badde nga ne gavumenti era nze neewuunya nga ne parliament kyeyali eteesaako kati kyeyali badde eteesaako era budget yali yitiddewo lwaki bantu balina generator za standby lwaki bano abantu abafa temubatwala nga bali valuable mu ggwanga kuba kati senga waliwo budget eyise eyekimpatira nga bayisa zino eza penalty zaali za kimpatira ate generator zigula sente meka za standby enjobera mu milioni nga 5 kale jigwale kawumbi jiwale n'obuwumbi 5 ebeerewo kati obuwumbi 5 bwe buwumbi 10 generator 10 standby tezeetekako
yetekako bwetesi switch yaye egenda kola kugenda kwa masanyalaze eno manu wale kakati stand by switch egitekako kugenda kwa masanyalaze era ejijjako komawo kwa masanyalaze no sisi stand by yeba stand by kakati okuddira n'ogamba tulabye obuwumbi obuyisibwa Faruku ne tulyanga twagala kufa obuwumbi 3 mwana bwayisibwa erubo watali ddwaliro obuwumbi 3 mwago mwana bw'ozigula mu generator nga buli generator ogigula miliyoni n'ogiwa generator ngali 6 kirudu n'ogiwanga 3 Referral hospital Kawempe n'ogiwanga mmeka n'ogendayo zigombe zonna n'oziwa zintebe zaani ziggulu zimbalala zaani olaba abakungu nga balwala nalaba omusajja yalwala juzi minister of communication biki ne bamusindikate kopite mujjayo nga wali tewali ddwaliro so mujjanjaba naye nga tewakiikirira what bamusindikate kopite mujjayo muleete ne Kampala wakiikirira tewali ddwaliro ate nga gyalwalidde kiro okiwulira ebintu obiraba teyabadde ku generator ate yabadde kusiba kapapula bwayise eno kisooka kya byonna nja kusooka okusaasira kwange eri bazadde b'abaana bano kitalo nnyo ddala naye nja kubasaba Mukama abagumye jatuwa ku ddoboozi nti nja kusaba Mukama abagumye gavumenti mwe tuli bwe bukulembeze era kyolwaffe tulina emirembe lwakuta kibooko nti okunkuba ndi musajja mukulu naye Faruku kyennyamiza nnyo wano nambe bwe yali abiinaano ng'asoma mbu simanyi emyoga bagyongedde simanyi obuwumbi simanyi bumeka naye nga jentano ze tugamba zeetaagisa ndowooza obuwumbi nga buna okufuna kuba mulalo gali 4 tulina Kiruddu tulina mu Kisenyi tulina e Kawempe iryekola liridda gali 4 gali 3 Faruku tosobola kunenya musajja ono yadagenza okusiba kapapula tosobola kunenya musajja ono kugera kusiba kapapula olw'ensonga omusala gwafuna mutini wano ali mu kunoonya alina famire omunenya kitini Faruku twali muntu abeera ku mulimo gwe ng'agufunamu n'ataguwa kitiibwa okitegedde bulungi kyova laba nti mwami babeeranga Eagles babanga ne meeting kutereza mulimo gwabwe olavanga mu safari nga meeting zituula gwe wakoze bwoti ne bwoti kitegedde bulungi gwe mulimo essaawa yali asikali wa banka tavaawo kitegedde bulungi driver mwami Museveni tavaawo gwe mulimo gwe bano abakuba kibooke wakiseka tebavaawo babeerawo olwo wabikula iji tavaawo ng'atwala ono omwana kati gamba nti twakokya gundi yakwokya paasi omukulu Fred enanga tava okukola ripooti buli kanaku baali bagirese ne baga teriiwo naye ye mulwajja olwokuba nti ye mwogezi nze kati namuvaako nebuuza bwe bakinyonyola ne bagamba ye byayogera baaba bimuwadde buwi era nali namunyigira namwesonyiwa naye Faruku kyakomisa nti eddwaliro eddamba mu Uganda eddwaliro abantu bafa abantu 7 ate nno bayinza okuba ripooti yalaze 7 nga bangi nga mu maaso eyo ekyokufa kitereza ekyokufa abantu bafa malwaliro naye munfaaki si kweno mbu twali generator ng'ajaluuna wano alina sola restaurant etuuza abantu olunaku ndowooza alisato nga 10 naye alina amasanyalaze gambye kasaka gende wajala nga gadda Coffee Plus gundi Climax yaawo jente eri ku mulyango oyo kutwogerako muntu buntu kyabadigize tabakiriza ku muntu buntu esigati wa government wa musirikale muntu buntu komuledi yiyaawo kibala bata kitegerekeka China general eri ku mulyango anti Faruku nja kutegeeza essaawa ya leero Bob Wine amasanyalaze ne kagende ewuwe ennaku 2 nga tegaliiko bayinza kutegeeta ng'eringa akayumba ng'eringa akeedi nafuna bagisa baabe n'amasanyalaze basobole okubanga bamulaba buli waalaga omuntu atya
anti nkugamba nekakeza kavaako emagere ennaku ezi bagamba abona kaki bwekyo tukyamulaba baleeta genereeta ng'eringa akeedi ne bagisa mu kisaawe ne bawayalinga ekitundu ekyo kyonna basobola okuba nga bamulaba bwaguuga omuntu omunno naye alina eddwaliro eddamba imagine nti musanvu basobodde okufa kati waba ali ku genereeta abula basikaali bano abalala eno mu sectors endala eno kyebalengedaga nti olaba omuntu abeera kujeetanga omulebe okubeera kujeetanga sayansi kagenze ye asobola okuba nga wenda akutta obulamu bw'abantu bayitirivu kati saasira asikaali w'ekkomera saasira abasawo abasomi bakina dokita abo bonna tebabeerawo ebiseera ebisinga tugana ne twogera abantu kati waliwo omukyala eyankubidde essimu yange simanyi ali Canada simanyi aliriddawa mu puroguramu yammwe tujja kugiba ningoba tugiraba mukuba dokita Besigye mbwagenda layo mu Rwanda lwaki tebekera ku Elias Lukwago yali amuwadde kaki kakala tega yali nga agamba nti nenye Lukwago ne mugamba mama n'olwo twamwogerako naye nagamba nedde yali mu Uganda Besigye talina mu Uganda nempula ensonga zaawo nga tezikwatagana mu Besigye ali bweru ono ali tusobola twogere ko ali mu Uganda mama naye tumwogedde wabaganya okwogera amannya ge simanyi ngambye ali Canada simanyi aliriddawo eyo naye Faluku nnyina kinewunya kati gofunye kyansi otambuddeko olunaku lumu wakolako puroguramu ng'omukazi akutwala mu ddwaliro natunuulira eddwaliro we nnali neŋŋamba maama fe tusobola okubifunako e Uganda nalabye ono omwana ono omulalu gundi ono eyayolesa emisano gy'engoye mu komedi bano ababiri Sami ng'ali mu ddwaliro yakoze kaviyo n'agamba olunaku wamuleeta emmere emirundi emeka n'agamba emmere eyo siyani baliramu emitwalo ena egy'e Uganda n'agamba naye yali yeraliikiridde emmere eyo tanajjasira esasula n'agamba gavumenti yegisasula bunaku bagireeta emirundi emeka kibakakatako naye Faluku nkulayirira tosaafuyana omuno gw'eryenvu enda kiruddu n'osangawo ono omukulu kulagye mbazze kumujjanjabirawo tasobola waba agenza awatini ennyo ateeka bali muteekateeka emwongere wa Bannairobi kati ate awo Nairobi bamuteekawo omukulu kulayije basobole okumukola enteekateeka emugyayo emwongere e London naye nga yali mu nsi yaffe era ye mwogezi w'amagye newawula buwulizibwa ati ng'akankanamu katini swi Nairobi tuli kukyekawempe ekyo kati eddwaliro ly'ekawempe nze newuunya gavumenti ya Mwami Museveni era ngyewuunyiza ddala omukulu agenda okujja okwesimbawo ono gwe tuwagira taata wa birthday gyogenda nze muwagira birthday gyogenda otembeeta tuguliyo generator abantu bakwenyumirizeemu ku lwekyo nze ngenda okulonda nti waayi omuntu wange yatugulira generator ne birthday zotembeeta fuleka ekyo tuzirya abawagizi bo nalabye waliwo ono omusajja gundi ono yakunamira Obuganda bamuwadde motoka mpya etunula bweti ya lukaaga si neemu ezo generator bbiri mpya etunulanga muntu nagituddeko nekuba akamyanso mu maaso era n'abakuumi nalabye nange egundi naye nkasooka ensasire bonna bafiiriddwa abaana baabwe bambi kitalo nnyo emabega kaawo kiruddu eno yali suwegi nga yatta abantu ng'ayita mu ddwaliro bamala kwekalakaasa wakati bamala kwekalakaasa nnyo ne beekalakaasa nnyo ne bagamba suwegi nga atutte endowooza emyezi egiwera mu 3 kwena gyali gisukkamu myaka ne bakola amawulire ng'ava mu ddwaliro munda ng'eddwaliro livunze akutukira mu bantu ne bagamba abantu mujjanjaba abalwadde bennyini bagenda kufa ate ne bana abalala mubalwaza abali awo naye rifaaru bagazimba lumu neryekawempe so webanga eryekawempe lyetuliko nti generator terina standby generator kitegeeza neryekirudu terina instance eyabadde eri esobola otuuka neeno
generator gye mugenda okugula omulundi ogumu mutwale emyaka egiwera 3 nga temuzze mugula sigamba nti buli mwezi mugenda kuba mugula generator kitegeeza amafuta ge mbadde muteeka mweno gye musika obusisi n'okubeerako omuntu ngegama genda mu standby mugule standby ebeerewo ne cost of labor mugenda kuba mugisazeeko nti mujja kwetaaga omuntu omu abeererewo jasi okitegeera ate gye balina si standby ate newe bati si standby lwaki muteekako abantu babiri ono singa afuna ekizibu kitegeeza twalwadde giteekako kitegeezere of course generator erina okubeerako abantu at least babiri ono taliiwo ono abeerewo n'abasawo ababeera mu mugundi abantu abakola mu bintu bya gavumenti babeera n'okwekkiriziganya ekyo sinze nkikola mumukubira oyo ajje toyinza kungamba nti kwasawo ababaddewo tewali asobola kuteekako generator eyo nedda ssebo abantu abo bakola mu malwaliro abo ng'ovudde ne ku baasikaali abasawo balina bukiriniki bwabwe bali bwe bateekako zi generator zigangangala basobola okuoperatinga generator naye olwokuba nti nze awo sinze nkolawo bakuyita kwekiriranya awo sinze nkola esi department ya mumukubire yonna gy'alaze oba alazeewo bw'anajja tunagikola ki mumukubire yonna gy'alaze bw'anadda agiteekeko kati oyinza n'okugamba yennyini like yabadde kwaba abaana yennyini abadde abalabirira essaawa eyo mufo ky'okudduka okuteeka kugeneta kwe mulimu gwala abaana bagenda kugira n'endoza yazaawo n'agamba oyo mumukubire si alabirira abaana abo yakirabye nga kigenze mu dakiika esooka ey'okubiri funa omuntu munduke banaye muteekeko geneta abaana bendiko wano bagenda kukolaki naye mukubire agenze ku beeti ayinza n'okuba naye agenze ku beeti ensonga z'ekawempe oziraba oti njagala okusaasira bonna abafiiriddwa abaana bammwe nga babadde kawempe nga babajjanjaba nti bannange ekitalo nnyo ne katusabye Mungu abagumye mpozi era no bagamba nti abalabi baffe bannewe tulina we tunyizizza ate sijja kugaa nti program oba togiraba musigale nga mulaba temuvaako nze ku lwange sijja kugaa nti toba tulaba lekayo banne mulabe naye we tuba tunyizizza naffe tuli bantu nga ngenze kujja kyakawempe sesaagala bantu bonna bagambe nti generator amasanyalaze tulina balina okugula generator standby generator wano mu Uganda tulina amasanyalaze agatava nako kwe tokimanyi wano mu Uganda tulina amasanyalaze nga go tegalivaako paka mu 7 lwalivaako lwaki mugamba nti tugule generator ate wano mu Uganda tulina amasanyalaze agatavaako mpaka mu 7 lwalivaako ate naye ne lwalivaako era tegalivaako gwe mbuya barracks waliwo ebitongole amasanyalaze mugateeka ku bukampuni bwammwe obubakubira ebintu byammwe mugateeke ne mu bifo ebirala ebyobuvunaanyizibwa ebyobuvunanyizibwa waliwo ebifo wano mu Uganda ebitavaako masanyalaze nga kyekyo kyasalibwawo titegalivaako emirembe n'emirembe mwami Museveni atugamba nti Uganda yagitereeza tekyali mu ntalo kati entalo bado zikyalimu mu barakisi agatavaako gajjeeyo ogazze kuki ku malwaliro amalwaliro agalimu obulamu bw'abantu Faruku bino ebintu biba byakubuzaabuza ggwanga nakugamba nti naye era kyobala nabagamba nti ffe Emboozi Mukati tulinga abazza omusango nti ffe lwoba twatekawo program ku gospel live ne media nti ffe tulina obbabuulira ekyokukola naye temulina musala gwe mutuwa naye tulina okikola olw'eggwanga lyaffe Faruku amasanyalaze mangi gwe kapeeka gaali gavuddeko bakolera embaawo simanyi bakolerawo biki tairos gaali gavuddewo omanye ebitongole gye basima golodi nga gamulisa bulinsi eri wansi nga yo tegavaako sisola gwe mbuulira ebifo bingi nnyo wano kangubuulire ebibeeramu amasanyalaze genda bombo barracks osange ndi galivaako tawuni yonna ey'ebombo esobola okuba enkalu kitegedde ate era nabo njabano era baminisita abo tujja tubanoonyereza nga amasanyalaze gamwe tegavaako naye nga mu malwaliro gavaako abantu batuuka kukola ki okufa nze nsaba mwenna abakwatagana mu nsonga ezo minisita w'ebyobulamu palamenti mutule mu palamenti musalewo mugambe nti bannange ebifo byonna okusinza ku kino ekiguddewo omanyi banza obanga badde oluusi tebakirowoozangako n'okusinza ku kino ekivuguddewo kibawe enkola ey'okugamba nti amasanyalaze nga bwe tulina ag'ebbombo tufune amalwaliro agamu tugateekeko amasanyalaze nga go tegakola ki tegavaako nga bwe mugayina mu bifo ebirala nga bwe mugayina Nakasero nga bwe mugayina mu makomero nga akakoyo kakuba buwunga kakola buveera
akakolero kali awo kakola bukamulali naye nga ko mwaka wa masanyalaze agatavaako mubabuuza tukuwe gavaako oba tukuwe gabeerako gammwe mubawadde amasawa amasanyalaze galina feesi bwekyolina omumanya tigana agaaka mu nju ogwo twe tutonotono waliwo amalala waliwo ne gabatakwatako nga bogakwatako obalukira okitegedde naye Rwanda yennyini waliwo abatalina zegambye obukolerokolero bungi nnyo nga jjo amasanyalaze tegalivaako babeera bakola ebbanga lyonna kuba luli batukanga ekiseera ne bagajjamu abantu tegabavaako ne gadda ku makolero gaabwe kati amasanyalaze kyetwagala otegeera ekiri mu keesi eno kyekirimu masanyalaze oba enkola y'ebintu mu bakozi ba gavumenti yetali kiriya ebintu bingi ebyegiridde abantu mujja kwekweka masanyalaze naye nga waliwo factors ezireetera amasanyalaze omuntu ogenda ku beeti andi wuliriza ekya beeti ekyo balesa akyogera kubanga gundi yadde akoze eki akyogeddeko ate ng'ensonga gye yawadde yentuufu temutalina kubanga alina omulimu gwe nga gumusasula bulungi n'agamba nti ajagenda muki mu beeti ate n'ekirala oyo nayi ku genereeta ayinza okuba nga tamanyi nti amasanyalaze gawaka abantu bafa nga balonda mamu ali awo eno gavumenti ya mwami Museveni eronda abantu ng'omutamanyira buvunaanyizibwa bwe bukomawa busukkawo era obuvunaanyizibwa bwe bampa singa mukola bwe ndi ne bwe nti ngenda kukosaako eggwanga abantu bangi nga bali mu bifo nga tebamanyi obuvunaanyizibwa bwe bakola ki bwe balina ne balagajjala kubanga oyo jamunenya owa beeti naye nga nawe no facilities teziriiwo kubanga singa bateekawo standby generator bajogeddeko nadde saajogerako standby generator amasanyalaze bwe gagenda yo nga yeeswikinga teyetaagisa muntu kubeerawo kakitegeeza obwo bwonna si nsobi ya bakozi ba gavumenti wabula nsobi ya gavumenti ya mwami Museveni eddira amasanyalaze negateeka ku kkolero lya mwami Simanyi wa Karugire agatavaako neteeka amasanyalaze bomba agatavaako mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ng'ebyo amasanyalaze negakola ki negavaako ebyo birina kuba nti gavumenti yeyina okukola ekintu ekyo kulaba ng'ekirongoosa nga bwewa abantu abala amasanyalaze agatavaako zekinsaba kubanga abasawo tebali ekyo kimanyiddwa kuva dda nedda abasawo era basinga bwe tudda wano ne tulaba buli abasawo basinza okwekalakaasa abo tebali happy kati mubo taba happy n'amasanyalaze nago ne gajja nga nago tegalina ki tegalina agaliko kati ebyo byonna vulugu n'abeeraawo byonna ne biwunzika ng'omuddumu guno oguleeta service ogwa gavumenti ogukulirwa mwami Museveni be balina obuvunaanyiza ku ebyo ekyo kino bwemba nga mwakitegedde nga kyayise bannange mulongoose enkola eyo abasawo balyoke abasawo Faruku obuuziza ekibuuzo buli muntu kyamanyi n'omwana omuto mu abasawo awo ne basinga okubeera obubi Faruku kanye neetusinga ki lwaki eyingiza nnyo ssente efuna nnyo ssente okusinga Uganda ngamba okufuna ku bintu kati kangeze nti ife bwe tuba tulina golodi wano saawa zino tulina ebintu ntu amasanyalaze genyini gaffe amasanze fe genyini fe tubagabirako Faruku Uganda wotegerera nti ensi gye mulimu yadobonkana nga kiyimba kya basi dunia ye Uganda kati kyekifaananyi ekituufu inti toyinza kuŋŋamba nti eddwaliro nga Kiruddu eddwaliro nga Kawempe tebalina standby generator naye nga n'ababeeti aba Fortune wali balina standby notunula eddwaliro nga owa Climax ayina generator nene nnyo esinga jingiwa obuwanvu ne watts ompulira ng'ovudde ku ekyo Hajji Haruna mubiri wano we tuli wano ali ku phases eyekyengulu bwevaako eyekyengulu bwevaako eyekyemmanga ebaako ola kyenkugamba kati neweebuuza nti gweomuntu alumirwa Uganda kati nze ono asikali asaako generator basi baba bwereere omanyi lwaki
omuntu asobola okuba amusanze ne gavaako ng'agenze ku dduuka kuba toyinza mugana agenda ku dduuka gula kyakunywa nga tovudde ku ekyo Faluku wano olwo ssente zifuluma nga mpitirivu nga tezirina kyakkola naye ndi olw'okuba bano bo bamanyi nti bo we balwala omwana waabwe bw'alwala singa we bw'alwala mu Amerika Bungereza Germany bo ebyano tebikola ki singa ebyano byali bibakwatako ebyo obuntu bwangu nnyo Faluku ezo ssente zigula generera za kyamisana naye lwokuba nti tebibakwatako bo tewalina muntu waabwe agenda lwalira Uganda tebalina nsonga lwaki babaterawo genereeta ezo era gwagambye feezi 3 gavumenti yawo neraba nti okuteeka feezi 3 awo kirudde erabanga ebeekola ekyobwerere kuba yo tekifunamu mulira muntu yenna alumirirwa abantu gwolaba ewakawo Faluku amasanyalaze ne bwe gagenda wakiri olina ekitala kyokyajinga oleme kubeera mu nzikiza abasawo genda banenya kitono nti omusawo oyo omulaba akoowa nnyo bw'amala okoowa nnyo afuna kitono bw'amala ofuna ekitono naye kennyini ng'omuntu aba alowooza omwana wange agenze atya ku ssomero nze nkuba Mulanga nga ngamba abakozi aba gavumenti nti leero mulaba kinyigiriza ffe abantu ba wansi enkya kijja nyigiriza ggwe ng'ofunye obulwadde nga kizibu kuddusa emisinde ku olwo okutwala mu Amerika ng'olina sooka bakujjanjabireko wano ofunemu amaanyi agatambula essaawa 24 ogende mu Amerika saawa zino kikole ng'omanyi nti kiyamba ggwe n'abalala kale ebirala byonna kabibaleme naye mubayambe ku kyobulamu wano Uganda kibenga omunnayuganda agamba kale ebintu byonna biganye naye ebyobulamu tubiina naye omuntu afa olwa genereeta obugenereeta abantu 7 bafa olwa genereeta amasanyalaze getukolera wano ewaffe kojja wange avuga ebimotoka bino ebifuluma ebiyingira ebitwala ebintu ebweru niye ngamba bukyanga atandika genda Rwanda ng'atwala ebyamaguzi tasanga nkunga amasanzi gagenze era yambuuza naye ddala Rwanda ffe tugiwa amasanyalaze kunze bwensuubira nangamba sirabangako ku masanyalaze g'e Rwanda ng'agenze bukyanga nnyingirayo ate ngenda nimala ennaku 3 wiiki lwaki agaffe gagenda Faluku ng'ate gava wano Faluku olaba kati kamala ku buli olwaleero buno twawule butemu oba bulagajjavu olw'ensonga ngenda kuwa ensonga emu tusasula obuwumbi 150 buli mwaka okuliwa amasanyalaze ge tutakozesezza obuwumbi 10 mwago nga tuliwa amasanyalaze ge tutakozesezza era ne banyogera nti bainvesta baana abamu bazimba ziddaamu naye ne tukola endagaano nti tutakozesenga amasanyalaze gano tulina bwe tugalaga tujja gabayiriranga kale nno bagenderetinga amasanyalaze bwe gati badistributing amasanyalaze bwe gati kakati gano ge twakozesaako gano gadibirawo ne tugasasula bwe tuba tusasula amasanyalaze ago gano gavaako gatya nti gagenze nga tetulina ge tusasula nga tegakoze oba nfuna kyenkugamba kyengeza kutangaaza abantu tulina ge tusasula ge tutakozesezza ne tugaliirira obuwumbi obuyitirivu kati gano agagenda go gagenda gatya ontegera kyenkugamba ekyokubiri abantu abali mu bifo bino mu malwaliro munaye baana baani Faluku omulimu gwonna ng'ogukola ng'okimanyi sigambwako oba sina gye ngenda kuwawaabirwa bagukola tebali kye banankola nga tafaayo oba akoze ekyo oba akoze eki kubanga omuntu abeera ku genereeta ate si yabeera ku mashini erabirira abaana okiwulira kakati oba si yagibeerako abagibaddeko babaddewaawo era si yabeera ku oxygen ezirabirira abalwadde okitegeera oli abeera eri mabega kale okola gugwo kati oli yakoze ogugwe taliiwo gagenze ababadde waneeno ku baana bano baliwa okitegeera kyenkugamba naye olw'okuba bakimanyi nti nze nagundi ne bwe nakola kino tewali ajja kuŋŋambako tebafaayo ku bye bakola kuba bakimanyi tewali kibasobola bakola era nakati tukiraba tewali kye baabakoze tewali kigenda mu maaso era baakutta oli kapere waabwe Victor nti gwe jangu wabagundi jirikiti kati bano ababeera wannankogu tebagambwako emirimu baagifuna mpaka we balivaako abantu abakuumirwa abaana abatannatuuka nga tewali standby generator abantu abakuumirwa abaana bajje mamaliro 6 kitegeeza bagenzo bajje eri nga tewali bikozesebwa bikola ki ne baleeta wano we bafiira oba we battira kye tuba twogera bwe tutyo
Okay, njagala tugende ku nsonga za URA. Akakiiko ka Ssenyonyi nako kakunyiza aba URA nti babulankanya biliyoni 3 mu 4. Bani ababakunyiza? Akakiiko ka Ssenyonyi. Kakati akakiiko ka Ssenyonyi sike kakunyera abali aba. Agezezaako. Naye babadde batema esente zino. Faluku nabadde ndaba URA enga yafuna esente mpitirivu zebagiyisizaako wabula ku sente zino eyina zeetaakozesa ku mateeka g'eggwanga bw'otakozesa nga sente ziyise mu budget basitwanizibwa kola ki munnanga abaami bano aba URA bazzaayo kezimu ne basigaza obuwumbi 34 bazayo n'obukadde 7 wale buwumbi 565 565 bwe baali bayisizza ne bafissawo 108 buwumbi simili 108 tekyakola ne bazzaayokko 12 kati bwe bazzaayokko ne basigazaawokko ne basigazaamu zibabeeremu n'obukadde 7 we babadde bawakonya abasajja bano nabewunyiza babagambye mwasigaza mu kawaayiro kikuba muwadawe yababuuzizza ne bagamba ffe tukkirizibwa nosigaza ku ssente wetuba twagala amateeka g'ekitongole bagambye ekitongole kya URA eyabadde ababuuza yabadde looya kitegeeza nga mukugumu kyababuuza namugagala ate gwe ebyekitongole byotamanye ene waffe fene waffe tukkiriza osigaza ku ssente wetuba tuyitaaze mu kitongole kya URA tuwone embalirira yaazo empapula zabuladde ezo eyo URA tusolooza omanyi nze URA eyo twalina obuzibu ne mwami Mawooyo twabuuza abasajja aba URA nga batusolozaawo nga batugereka emisolo egitategerekeka ne tubabuuza naye bannaaye musinziira ku kyo tugereka ye bwe muzijja wano muzitwalawa omwana yagala nange munaye nkuŋŋaanya bukuŋŋaanya simanje ziraga era nze amagezi gaye gakoma kuzinona wano URA baakola mu mbalirira yaabwe baakola sente ne zifikkawo bye baali balina okukola kitegeeza babawa sente era munamukufikawo ne bawa ensonga zino twali tuyina okutuuza seminars ezimu ez'enjawulo tetwazikola covid twali tulina okuwandiika abakozi abapya tetwabakikola covid sente ne bazizaayo sente ne bazitwala sikuzaayooko bazaayo akabajjo bajjo ne batwala endala naye nga URA ezeekola ebintu bino ebbanga lyonna ate ekyenjawulo abazitwala era balinga bali benkugambye twaba nga parliament yakyogeddeko munnange era ogenda balaba nga bagenda nakyo ng'abamba batwe bagenda nakyo ogenda balaba nga bagenda nakyo nti ezo bazitwala zaabula URA wano agambye nti yafunako emitwalo 11,355 akawumbi kamu n'okusoba akawumbi ako kamu n'okusoba kava mu kampuni bagiyita United Nation Capital Development biki kitongole kakati ekitongole ekyo bwe kyabawa ne bazisayiningira akawumbi ne bakajjayo ezo no zabuliddwako amayitire mutulage endagaano ko mwafunira sente zino n'empapula ze mwasayininga naga ezo zaabula dda ezo zaabula yakibazeemu tebanoonyereza ku sente ezo yabagambye ezo zaabula zo twogere ku zino kati 34 ziri zaabula kati kali akawumbi kamu n'obukadde 8 ako kakacaayi kabula kubanga munaye yabadde addamu ebibuuzo ebyo kamukubuulire eyabadde addamu ebibuuzo ebyo mumanyi ye musinguzi ankubuulira mazima eyabadde mu parliament ku lwa URA ye musinguzi akawumbi kabula n'empapula zaabula tetuziinako kunoonyereza bwe bagenze ku zino namugakala ate zino mwasigaza muteeka kinaga nno ffenno tukkirizibwa gwe muwadde bye wasoma bikadde nnyo ku bino ebipya yasigazawo 125 obutaakola tebwakola wadde tulina obuzibu bwonna bwe muwulira bwe muti naye 125 tebwakola era n'esitula ezizeeyo nesigazaako 34 ku 125 obutaakola yasigazaako 34 mu 4 kyenkana 35 kakati nga waliwo kati wano twavumbudde kamu aka United Development bikike yaleeta kati olowooza ezibulireyo ziba mmeka
nze nafuna obuzibu ne URA ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo gwa gavumenti ogugenda okulabirira eggwanga lyonna tebalina kino kye bayita database ate bagirina batya nga bagirina batya tebagirina nga ne supermarket ebeera ne database buli muntu kyaze n'agula kisigalamu mu system just supermarket anti nkubuli amazima bajja wano nga bakubuuza ono waba tetumanyi oba yasasula receipt tetuzimanyi nga bazijja okusoloza emisolo bakugerekerako kye baagala because tebalina database ebintu bababuuza ebintu kwe bakolera buli kimu byabula omuntu alina database ogenda bugezi n'osaakinga n'okola biki byonna biba bisigalamu muki twakola kino nekino gundi embalirira yino n'ogisindikanako email bibyo mbikuwadde byabula okitegeera ekitongole ekiramba ekyomusolo kirina database kitegeeza kikati nga ne restaurant buno bw'omumakinde bulina database nti omwana aweereza kyayi wajja waweereza kyayi emirundi emeka nti wawano kompyuta neemulaga Aruna alina kwa following ebintu byonna amabaala sokolindeko amabaala agatamiza abantu n'avaayo nga takyategeera galina database ekitongole kya gavumenti ekirina database noba kutwala mu kakiiko ka parliament ebyo ebipapula byabula tebirinawo ebiri n'abatalina database bana babulijjo obalaba nga balina local cabin mwe bateeka files nti eno file ya 2000 weti ekola bino biki webiti file gijjeeyo nabyo tebabirina kati wallahi omusolo gwetuwa gulagawa guli seefu fe abatalina kyovula batukyewola buli ddakiika tetulina database kwe tutandikira kulondoolera nti zino sente zezaava west nozaava muguni wekiti wekiti ne wekiti katuziteeke wano no wekiti tetulina database tuyinza n'okuba bwabona budget gye tugira nga after naye tulina database wagye following era nti sente zaafuluma bwezi ne ziyingira tumalirize ensonga tugende ensonga lwaboya nnyo tuzimalirize simanyi oba olagawa naye nga bwe twawaayo okweweereza abantu tulina obbabuulira ekituufu tukirize tugaane gavumenti ya Mwami Museveni yeetaagira ddala oba kusooka neeyera buli kimu ne wasigalawo ndowooza magye naye yennyini ne tulonda abantu abalala kubanga amazima kankubuulire levenu eyo erina ebintu byekola n'owulira nga bikutamye omusolo luli wiki ewedde obago waleeta omusolo gwe baali baleeta kuki baali baguleeta ku social media oguliwo gwennyini bye baagereka ng'obudde ku kyokukubba ekyo sekita ndala naye nga gwo gwennyini tebamanyi be balina gusoloozaako tibali bameka bawera ekitundu kimeka baani abatawa baani abawadde ogenda olaba nga baleeta mulala guli gwennyini gubalemye ogenda olaba batondawo muki omusolo omulala si revenu eyo revenu yennyini bwe batonawo omusolo omulala ogenda owulira nga yemu yennyini erina sente zaziremye okukola ki okukozesa olaba vulugu osolooza omusolo ku bantu ng'esolooza gy'ogusolozaamu yanno yennyini nkyamu n'ojja ne gwofunye nga gulina bye gulina okukola essente ne bazikuwa ate era ne zikulemba okukola ki okukozesa oyo yena abeera vulugu abeera mu kitongole ekiwooza omusolo kubanga amazima amatuufu toyinza kuva eri oba mutumbaavu nnyo nno era oba mubbi n'ogamba nti sakozi ngenda kukola embaga n'embaga eno nsuubira okujja mu ddanga ni emiliyoni 2 gundi muggyemu emiliyoni 3 n'okola bajeti yo nga embaga ya miliyoni 12 kale tekiba kibi okulaba ng'osoloozezza 15 naye bw'ogamba nti embaga nagikola miliyoni 12 nsobozezza 340 wabaawo awo obubbi bwe wakola wabaawo awo ki kyobalaba nti abayindi oba omuntu yenna yenna n'agenda n'akuwa ebintu nti bino ebintu bivaamu emiliyoni 5 n'oleeta nga bivuddemu emiliyoni 5 mu emitwalo 4 ate kogamba olina kasitoma gwe wayongezza oba olina kasitoma gwe otazizza ki agenda okulaba nga bizinesi ojja gisuula era tasobola kwaniriza bwaniriza nti agamba kino ekintu kyazze kitya okujja nga mu ssente zino ate mulimu ensuusuuba abantu abali gundi abateeketeeke ebyo ebintu babitunuulira n'agamba nabadde nsuubira kuba na miliyoni 2 lwaki zizze nnya wowe nakoze misiteeki ani gwe saddiza balansi n'abaze bubi n'addamu ne yeetegereza n'akola ki n'azuula wa wava ki
awava cause negwe revenue mokere njano ogera mu parliament ogamba twagala obuwumbi bwali bumeka bwe tugenda okukozesa omwaka guno ne babukwata ne babukuwa bwe bamala obukuwa n'obukozesanga bw'olina obukozesa n'obaakoze ofisa n'ogamba nti ate zino zitulemye n'ogamba muzizizaayo bw'omala ezzaayo ate n'ogamba waliwo n'endala lwaki tewazizaayo lumu zonna zetwasigaza lumu ate endala zino nga bamaze zizuula buki buzuuzi lwaki tewazizaayo lumu era njagala sakozi onzikirize mbuuze mwami Kyagulanyi oba mbuuze ab'oludda oluvuganya bo tebakkirizibwa kugoba baminisita batakola kuba nabo balina baminisita baabwe ab'ebisiikirize nebagamba opposition erina minisita ow'enguudo si bwe kiri namba emu erina owa finance erina ow'ebyobulamu bo era kyofana kiri kyetwaga nti balabika batuuka eyo beegatta mwami Joel Sonyonyi n'akakiikoko akanywi ka caayi kwambala babeera nnyo sibalaba obukikolo naye obulaba obukiiko obwo simanyi baba batonda kunywa caayi akukiiko bekaseera flaska bali ku caayi muba ku caayi njagala ombuulire ddala ti bw'omala okunoonyereza ku kino n'onyonyereza ku kino oyalabanga poliisi ya Uganda enoonyereza ku musango nekomaawo mu mateeka ati bweba siyamaliriza oluvannyuma biri olwuliriza lipooti oluvannyuma lw'ogiwaayo wuliriza omukozi omutuufu singa ndeeta emmere olwaleero waka mukyala wange n'atagifumba neyengerera awo nekyangangula endala emmere nyirese eyengeredde awo nekyangangula ndala mugamba siddamu kugula mmere njagala beho Joel Sonyonyi ng'avaayo ng'agamba siddamu kunoonyereza ndekulidde okujja nga mumaze okukola ebintu lipooti y'ekisaawe temwagireeta eyeegundi temwagireeta eyeegundi temwagireeta Joel Sonyonyi saagala ofaanane poliisi ya Uganda enoonyereza neekomaawo. Faluko mwesibe nnyo ku kintu ekigamba nti Joel si amaliriza okitegeera naye era alina amaanyi agamaliriza omanyi lwaki kati ye buli bw'anaabeera awo andi wulira buli bw'anaabeera awo nga ye bw'afuna ababbi ettaka naga nti twanoonyereza nga bano ab'ettaka ego n'agutuuma eri entudda yazimba erubowa wanene eddwaliro twabadde kuwa erubowa naye n'aliteeka eri nakati tukyebuuza ekyo ekisawo ky'ennyonyi kyakomawa omanyi Faluku bannayuganda si basiru ate bannayuganda balowooza mangu Joel saagala bakulowooleze bannayuganda batule wansi bakulowooleze bagambe nti olumala okutankuula balina bakwatira ekisawo nga bagamba naye Joel sirika nga bagamba nti omanyi Joel onoonyereza nnyo naye ekyo kiveeko sirika lwansonga nti Joel obanga anoonyereza owulira Faluku n'otankuula n'ogamba nti wano waliwo ki n'omala okulaba ekiriwo nti wano waliwo ababbi bw'omala okulaba ababbi abali awo ensi yonna n'ogigamba nti bano abantu babbi naye tulina obatwala mu mateeka ffe baddanka ne tuula tulinda otwala abantu mu mateeka ate ng'odda namu anti bwe ziteeko ne zikomawa era lwaki okola omulala ng'ogwo tegunnaba kuggwa Faluku sooka ogusseeko ekintu kimu munnayuganda agambe nti Faluku Joel ono alemedde ku nsonga z'eddwaliro ly'e Rubowa awo agambe taddamu nakola kintu kyonna nga tezinnaba kuggwa anti awo tuba tetugenda kuyambibwa tuba tetuyambiddwa Faluku kyetwetaaga okuyambibwa munnayuganda si kutulaga nti ku airport babbi oba eddwaliro lya waneeno lyagano zimbibwa kuba ffenna tukimanyi nti kino kyondo kyababbi nga nambe mwatera okugamba naye twetaaga solution eri ki jangu tugambe nti bano leero mbafiiriddeko bwe muba temumaliriza nsonga zino mu mbulya ne we zituuse ne munnayuganda mu kamera amanye ensonga z'eddwaliro ly'e Rubowa zaakomawa bw'osanga ekitongole ekyo ng'ekya URA nga bakyasobola okugamba tya olupapula luno lwetwakolerako endagaano oba emmese zaalulya nagamba oba omwana ali agenda ku booda enkuba n'emukuba ne luyulika nakuddamu nga balaata nagamba mbu kyabula Faluku tolina bwengamba nti gwosolooza omusolo gwa Uganda nga ne bwe tuba tugenze tetukyayinza kunoonya nti wano Faluku wano yatuwaawo ssente bwe ziti nga tukyalina oyinza kikebera Joel
asobola kyagenda okukola kino kyakola ssaawa zino kyekiyenga kino kyakola ekyokusirisaamu kintu tukivaako yensobi gyasinga okukola enene abo batajja kusobola naye bwanekwata ne banne n'abagamba tetuva ku nsonga za URA balina otubuulira zino sente zalagawa ekyo nakiremerako abajja kusobola n'essaawa zino gye bweva ne gye bulaga bannayuganda bagatandika omukubamu ebitule ziri ensonga teyazimaliza nyini yayogerako mu palamenti n'agamba munenya okunoonyereza ku birala nga nabino bye nanoonyerezaako temunabaako kyemukola zinakasanga abantu nga 5 nga beebaza nnyo okuteekawo puroguramu zino era nga gospel live ne media babyagala nnyo olw'ensonga nti ffe tulina engeri gye twogera nga abantu babuulira kiki kituufu kati tukkiriza abantu babuulira ekituufu obeera otya mmeeya w'emakini nga weyita Mulyanyama oba owa Kampala nga tomanyina nga bw'ogendawo n'omubuuza nti mbuulira saluuni eziri mu Makindi ziri mmeka oyo azimanyi oyo Mulyanyama sikusobozesa okusolooza tugendewo kati tumugambe emmeeya tubuulire ebbaala eziri mu Makindi emuno ziri mmeka kuba oyo gwe bayita database atandikiraawo n'omanya nti ebbaala ezo ziri 50 ziwa ssente bitya bwe ziti bannayuganda gavumenti wano gundi byabadde ayogerako Duncan kituufu wano database abantu tebaliiwo gavumenti temanyi ssente weeyina zijja eteeba buteebi kuba nemmeeya yenyini ajja okwesimbawo nga bw'omuwuza lwoteri ng'ezaaluna mu biru ziri mmeka mu Makindye Mulyanyama new'omugamba nti mpa milioni 5 zizino tasobola zikubuulira wagamba Faluku kamala okubuulira munaye obeera ku dduuka abasajja ne bagenda bakola lisiti ya revenue bwemala ogikuwa kati n'oba nga wagimistakeninga n'oba wagiteeka bwe wagiteeka awo neekubula we bajjira omulala janaga nti tuwe wawawo omusolo n'omugamba munaye nasasula n'agamba mpa lisiiti n'omugamba ekituufu lisiiti sigiina wano oba njirese waka naye kebera mugundiza mmwe naganze besibiraba gwereeta eri naye nga talina busobozi aliza okusolooza ku dduuka eryasasula tasobola nakebera wali n'agamba baliyita batya nti Faluku fashions tasobola kebera wali n'agamba nti ono yasasula togera akakiiko kasenyonyi omulimu kanagusobola akakiiko kasenyonyi bwe kamala okunoonyereza akakiiko kasenyonyi omulimu gwa kugoma wano bwe kamala okunoonyereza ensonga ng'ey'ekisaawe kagamba ne kanti ono yali tasaanidde kukola mu kisaawe era ne kakwata alipoota eyo ne kagiwa poliisi ya palamenti okiwulira bwe kamala giwa poliisi ya palamenti yagitwala mu abo bagundi okusobola okukwata ku bantu abo naye abantu abo betunoonyerezaako nga bwe nkugambye nti basimanyi baluggi kimusunguze baani munaye bwe babeera eri bafuluma kati wa poliisi yani wa palamenti agenda okujja agambe nti gwe munaye gyawunze kukwata kakati bw'amalirizayo binoonyereza ye kyakola kyekyo kitwita kulabisa kyakoma kucamuka kubanga Ssenyonyi ne wagamba sijja bikola bo kibaagalira ddala bamuvunaane nti wabikoze batya sipiika yenyini yajja n'agamba nti Ssenyonyi onyonyereza mpola n'abagamba kale kituufu nonyereza mpola naye nyina kesi 5 nazimala ziri ku mmeeza mwazikola ki neno bamugamba noonyereza era bw'anaagimala ng'agibawanga basirika kuba ffe twanoonya tulinde olunaku banaakyusa omukulembeze w'ekisaawe gwe batulaga atagwanidde yalabikako nkutidde byabulaokunoonyereza kuno kugasa eggwanga tekugasa ggwanga kwali badde kugasa okusinzira we twagala okukiraba naye tekugasa olw'abakulembeze abali waggulu Faluku abantu abayimbi ffe bapoyitinga bapoyitinge genda awo gwajja osobolawo kati gwe tuula wali gwe tuula wali kitegeeza okunoonyereza genda oliira awo okunoonyereza tukweta kakati bwe tumaliriza okunoonyereza ebintu ebyo byonna nga waveerewo kabwejjungira ng'agamba nti oyo nze yamulagira atuulewo kati gwe anoonyereza wa poliisi oba okyayogera ekigambo kyonna okunoonyereza kuveewo ati kyegamba nti okunoonyereza abantu abanoonyereza bennyini tonawulirako bannabyabufuzi nga bagaa tugenda kuzira okulonda tonakiwulirako nga bagamba n'olukiiko ne lutwala ne bagamba nti okuzonda okusiza bwe kuli tugenda kukola ki kuvaamu okitegedde waawulidde abagamba nti bye tunoonyereza mu bukiiko bwonna obw'enguudo enguudo zikolebwa bubi kyeŋŋamba mwami ani abagamba bammawu bagamba tugenda zira okulonda ogenda mu Kalunde Museveni bakikola anti ne babawo baminisita kati kyetwogera kyoyogera ne bagezaako nti ne babawo bwaki owa minisita ne babuwa ekyoja mulimu Duncan omanyifu wano tuliwo oba oli wa opposition oba oli wa NRM oba oli wani ffe twogera
tukube mutoki tukubuulire ffe kye tulowooza oba nesiyamba newandadde otambula tosobola kugamba nti mwami Joel Ssenyonyi nga gwe ogenze mu revenue eddwaliro ly'erubowa oyitaddeko akazito tolabye ekigenda n'ogenda mu maaso tekiwedde n'ogenda ku kirala nga nawona emisango giri gyegamba egya poliisi bwe giba ogw'amabati kuba tegunnaggwa ne baleetayo omulala ekyo ne mukivaako naawe oba odda mu vulugu ki oyo kyemba ng'aba mwami Kyagulanyi nti b'abantu be alaba ddala bakola bulungi kuba kyemmanyi naye bamwanjulira okitegedde ti olina ow'oludda oluvuganya mu parliament byakola jja n'akola ki n'abikwanjulira olina ow'enguudo tuteekawo ddi okwekalakasa nga Seroni agamba nti abannange nze nange binnemye ngenda kugamba abantu nakola kino na kino na kino dde yali avudde n'agamba nti ripooti tezikolwako okujjako mu parliament we bamunenyaako so tukole ebintu naffe bitatwala mu mbeera kiri kyebadde ogamba olinde Museveni omusirikale eyayingidde jjo eyayingidde jjo mu magye amumanyi eyafudde amumanyi palamenti eyo ababaka abalimu abamanyi katosobola kuŋŋamba ti ebintu ebimu ye talina bimanya alina obimanya ate naye obutabba ggwanga basobole okumanya nti bino na bino bye bivaamu omusolo obutamubba obutabba ggwanga naye bw'ogamba talina bimanya agamba muli osoboza mekani batira ne balya katumalirize dayas nnyo URA efunayo kuba yo tena na database efunayo obudde negenda ku URSB nemanya guno omwaka company mekeze wandisiza bwe tugenda okujjamu omusolo ate ne bawandikira batalina database babasindikire kuki babibawe bati ate bagirina bati ate tini namba zaffe nga bazirina kati ate bo bennyini bafunayo ko obudde ne bamanya nti no guno omwaka zino companies kuba wewawo registeringa mu URSB wabeerawo companies zifudde natural death nga tezisobodde kweyongerayo bafunayo obudde ne bamanya nti no kati guno omusolo ogwo tugenda kunganya sente wezi zino zafudde natural death tezasobodde kweyongerayo company bazigaddewo ekyo kyekyo bayamba okola ki okumanya omusolo kigo bakuŋŋaanya omusolo kigo bagenda okufuna gundi n'okuwa ripooti entuufu kati abatalina database babibasindikire ku kiba n'abimanya batya kyova era bajja kujja kati waliwo we bakusanga nga just mu kayumba kati nga bano abatunda juice nga mondo olina mu just fridge tolina display gwe bakuyitako buyisi bamugamba gwe tolina kyokola ekuno nkubulya amazima nina gwe nalagwe bakikola ye bamuyitako buyisi oyo tasasula musolo kuba talina display naye nga ate atunda okusinga wa saluuni n'owa botiiki kati wobasanga wa display ati ne bamugamba twagala milioni 2 kati ono atunda obutunda olwokuba tebiri ku display biri mu fridge just eriawo bayitako muyite ate atunda kyekukala muno kati okufiira ddala ku kesi yandibadde baweeyo gundi information nti bano tulina boti tulina obutatuuza musolo webuti okitegera tebalina database bonna newe babikolera ki naye bano abantu we bateeka mu bifo bino nze kino nkiddamu no omuntu asobola ne kafuriji kaawo nga akola abeera awo ku mulimu ne kafuriji ke mujja musolooza nga temumanyi Faluku nabuuza olunaku lumu nga kino ekibuuzo no nkibuuza musirikale nga mugane lwaki bagundi mwe mukola we muti awantu awo lwaki temukola mu nkola eno mazima ne mukwata omuntu vagana ne muteeka mu kkomera omusajja yanziramu n'angamba yakwata omumanyi ti oyo muganda wa Jeno gundi abagambwako tumalirize kano katono nnyo kwate engatto 4 kiri kyobadde ogamba omanyi oti omuntu ti atunda byakulya kwate engatto 5 n'essaati ezi nga tebamanyi oba ozijja ku ddobbi otambule wano okole ki tujja kusanga kabanga lya poli gwe kwata bukwasi bagezese kwata engatto 4 motoka yo gireke wano n'essaati zo 3 tutambula wali ku kkubo otakujja luzira sakozi ng'ozitadde wano zigule wannambemu zigule wa Faluku ozijjeetu bakusange ng'ova waluna mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange wettewe tubadde mwebale nnyo mwebale ddala tubadde ne jingi wo ku kamera ne Mzee Masembe Eremia okitegeera mwebale nnyo mwebadala tukwatagane next bangamba jingi wo akolagana abeera oyo jingi wo munywanyi wa Sale munywanyi wa Lagadi munywanyi wo Kero era obukomokero bwayambalo gero kana jingi wo abukubi munywanyi wa batabani wa Sale nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala